abantu mwenna twagala tumanye nnyo nti obukulembeze kigambo kikulu nnyo. Abakyala tulina ensobi ezimu nga twakula nazo, ezimu nga tetuzimanyi. Ebintu tubimanyi, ebimu wakulira mu single school, oli single parent child, oba ewammwe mwali bawala mwekka, oba taatawo yakufaako, tewalabako maama wo ng'alabirira musajja. Kaakati ebintu ebimu weesanga baaba ng'ebimu tobimanyi bumanya. Ate omusajja toddawo nogamba ojja kuddayo wasengaawo, nja kuzzaayo wammwe, wakula oti kwatamu mukyalo munno muyite omugambe hani soko ojjeko wano. Engoye ezo mbadde nsaba zitere mu mazzi, enkya njagala kuyambako okwoza. Omulage obateeka ka detergent mu mazzi, ateeke mu mazzi, ateekemu engoye. Mwawulire bw'aba tamanyi nti baawula enjeru ku za langi, mwawulire nti akati zino esaati zange zino ne kanzu yange enjeru biteeke wano byokka, biri ebiri mu kkala nabyo tubiteeke wali. Ku makya zuukuka mangu omugambe nti mukwano jangu tulabe, funa omulage engeri gye bakunyamu ekitogi, omulage engeri gye bakunyamu kafusi zino, omulage mujje mumuyite omulage we mugolola nti hani jangu tugolole wano. Omunyuminkiriza bw'omusuna ku matama ng'omugamba sooka otunule wano, olaba muneno bwe twalinga ku ssomero eyo. Wadeni waffe yatuuye obiyisa mu wadeni, kumba oli mu kukola ki? Mu kumuyigiriza. So si kuyomba, so si kukaayukana, ne gw'obigamba tabitegeera oba akunyoma n'okunyoma olina ebikyakulemye, tajja bikola olw'okujjako ng'obimwagazisizza. Netubeerawo nga tuli mu kusiba emitaafu, tubeerawo nga tuli mu kuyomba, mutali mu busanyufu, tetuli mativu okukakana nga tugenza le tunaayiza ewalala oba oliawo ebitajja kukola ki? Kutumatiza. Tugamba nti obukulembeze, tugambye omwami yasembayo n'akebera enzigi. Si yasembayo kuyingira obuliri, wabula yasembayo okumaliriza byonna activities ez'awaka. Era ne tugamba nti omwami kyandibadde kirungi nga gw'osooka okuzuukuka, nga tetunabagenda kuzuukuka, omwami omukulembeze teyeebaka kalamba. Mutusobedde bannange, ogenda n'oyingira mu buliri ne weebaka, ababbi ne bayingira mu nkolola. Bw'owulira nga balemedde ogamba nti ani oyo? Munnange amaka galimu eddoboozi eddene tebamala gagayingira. Era bamaama abaabeeranga ewaka ng'oba bataata bagenze babali mu bisanja birala oba bagenze safaari, bwe yawuliranga ebitambulatambula ekiro yayitanga okuggyako bano ate abafuuse abatemu nga bo bazze kututta bussi. Naye oli bw'aba yazze nga ayagala kubba bubbi baka TV, kubba seppiki, bw'awulira mu nju nga mulimu eddoboozi nti Muhammadi, awo eddiirwe eba ekoze eki? Eba efudde. Munnange omwami omukulembeze teyeebaka kalamba. Owebaka naye n'osigala ng'owulira ebigenda mu maaso. Abaana tebatoloka ne bagenda mu bidongo, abaana tebayingira ekiro, omukozi tagenda ebweru n'akola volongoto. Kugamba awaka wabeerawo ebintu bingi, kyova nti omwami alina okuba nga ali alaati era ng'awulira nnyo okulaba nti amaka ge agakuuma ne gabeera nga gatambula bulungi. Omwami era obukulembeze bwe bumuleetera okuba nga alaba ebitalagibbwa mangu. Omwami alina okuba nga asobola okulaba okugeza, oyinza okuba bwe wayingidde nga waliwo engatto z'otaalabye mu lukuubo, oba otambula bwoti n'osanga engatto, otina okuba nga olina sense ezigamba engatto zino nga ziringa ezatambudde mu bisooto, enkuba yatonye ku ssaawa 10, n'oba ng'osobola okugatta mangu nti waliwo omuntu eyafulumya ennyumba ekiro, era n'obeera ng'olina okuyita ani yafulumya ennyumba wano ekiro. Era olina okuba nga omutegeera, olina okuba nga omanya yabadde anoonya ki, olina okuba nga weetaaga okuba musango ne guba